Agave wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Sammy the Mighty Family simalungi oluvannyuma lw'okubanga ate akwatibwa ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya era nga ono kigambibwa nti yasuze mu kaguli bwe yabadde agezaako okubanga asala okuva mu ggwanga eryasobola okubanga ate yasolosa mu ggwanga lyattu Uganda. Entabako yavudde okukwatibwa ate n'abakubanga ate etegerekka naye nga ye yasuzeyo era ng'ali ku bunyogoga. Muto w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Dax Vibes yebaza Mukama Katonda olw'okumuwa second chance oluvannyuma lw'okusumatuka akabenje ke yafunye mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo we yabadde ava okuyimba mu kivulu ekimu. Kupijjedanyisa nkakwoli omulungi omwagalwa gyekomeddeko nkwanirizaako mu dakiika eno yennyini ate nga nyongera okukwebazaako gino gyotusaako engalo eyo gy'osinziira okubanga ate otambuza obulamu. Mu ngeri y'emu y'omukyala amanyiddwa nga Dr. Kruthomo yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate abasaba essaala zammwe agamba nti baatutte emmotoka yaabwe mu garage wabula ate omuvubuka eyagenze oba eyagenda mu garage eyo okubanga ate ayiga obwamakanika bw'atyo ne yeepakulira ku mmotoka eyo n'agituulamu n'agisimbula okukkakkana ng'atomedde taxi n'akosezaamu abantu abawera ddala naye nga byonna agamba nti yeebaza Mungu temuli muntu yafiiriddemu wabula nga abantu baakoseddwa era nga baddusiddwa mu ddwaliro awo e Lubaga wabula nga ate omuvubuka yakoze kino yataddeko njabala bw'atyo n'ategeeza nti balina stress nnyingi olw'embeera eno so n'abasaba mubeere ng'ate mubasabira abavubuka abayiga okukanika n'abavubuka bakanaabe ababooza emmotoka balina omuze ogwo oluusi emmotoka abatagimanyi tannagikakasa n'atandika okuba ng'ate yeepakulira ku mmotoka y'abandi bambi mukomye omuze ogwo. Bwe tuyingirako mu byafaayo olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi nga 29 January 1986 omukulu Yoweri Kaguta Museveni lwe yakuba ebirayiro bye ebyasookera ddala okuba ng'ate akola ki akulembera eggwanga lyattu Uganda n'okutuusa kati mu bufunze giweredde ddala emyaka kati 36. Eyo nga nkugyeyo kyo ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Association kiyite UNATU kyeganye ekiwandiiko ekitambula ku mitimbagano nga kikunga abasomesa obutadda ku masomero ennaku z'omwezi nga 5 ogwokubiri olusoma oluggulawo omwaka we lutandikira. Omuwandiisi w'ekibiina kino amanyiddwa nga Phoebe Baguma alagidde abasomesa okugenda ku masomero basomesa abaana b'eggwanga baleme okuba ng'ate batwalirizibwa ebiwandiiko ebyo bwe bityo. Jjukira nti bano babadde baagala kubanga ate abeddima mu ngeri emu ba endala kyekimu kyekiri mu basawo abamu bagamba nti nabo baagala kweddima mu ngeri emu bendala nga beetaaga ssente zaabwe abo abayintaani okuva mu gavumenti so embeera bwetyo bwefaanana. Bo abayizi ku ttendekero ly'e Makerere University batandise ebikujjuko eby'okutikkira abayizi baabwe ab'omulundi ogwanamu 7 era nga ebikujjuko bino byatandise olunaku olw'eggulo era nga byakuggwa ennaku z'omwezi nga 2 February. Weewaawo bo abayizi ab'amateeka bayingiddewo munange nga basanyufu bazibu era nga bano bagenze maaso okuba nga ate bajanjawaza mu ngeri eri ey'okweyozaayoza super. Yes! Abazigu ababadde n'ebijambiya wamu n'emigo bayingiridde amaka g'omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Mark Jingo Kaberenge agasangibwa ku kyalo Zigoti mu Busujju mu disitulikiti y'e Mukyala ne babba ebintu ebiwererako ddala omuli n'okutwala emmotoka ekika kya Toyota UBK 65Y sako okukola n'effujjo ku bantu bawaka era nga bano babalese babalize emigwa. Weewaawo mu kiro ekyakesezza olunaku olw'eggulo emmotoka
emmotoka eno yasangiddwa nga eri mu galaji emu ku kyalo ekimanyiddwa nga Nakuwadde Bulenga mu district ey'e Wakiso. Mu ngeri yemu yo poliisi evuddeyo negenda maaso okuba nga etegeeza nga bwe yakutte omuvuzi wa bodaboda Ivan Lukungu atemera mu gy'obukulu 25 ng'ono yateeberezebwa okwenyigira mu bubbi bwa ssente eziwerako ddala obuwumbi 2 n'obukadde 2 nga zino zabbibwa mu maka g'omuwanika w'ekibiina kya NRM Barbara Nekesa Udo emuyenga wali eri mu Desemba omwaka ogwedde ng'ennaku z'omwezi 15. Ono yasangiddwa mu kibuga ky'e Masaka nga kigambibwa nti ku ssente zino yabadde aguzeeko emmotoka ekika kya Harrier Kawundo, ettaka, ennyumba n'agulako n'ekirombe ky'emmere gattako kuwasaako omukazi n'agenda ne mu maaso kubanga ate amukolerako bizinensi. Documentary Bobi Wine the People's President efuukidde ddala ensonga era nga abazungu batandise okubanga bagitendereza okusinziira ku ebyo ebigirimu. I watched Bobi Wine the People's President. It's a documentary that's been nominated for an Academy Award this year, and you can find it on Disney Plus and Paramount Plus, National Geographic, and boy, it's well worth watching. It tells the story of a wonderful musician who became a politician in Uganda. The man's name is Bobi Wine, and his story is really worth hearing about, especially in this year of elections, American elections. Yeah, you see, in Uganda, there is a dictator-like president. His name, I cannot remember, I cannot pronounce, but you can see the story about what happens when a musician who is so popular in Uganda runs for the presidency. So important to see. You know, we've got to know what's happening in other countries, don't you think? I think it's important. Wadenga bo aboludda oluvuganya gavumenti bakoze bingi byetulabyeko n'amaaso gaffe ne byetutalabye ebiraga nti bayimira wamu ne famire zaabo abafiirwa abantu baabwe mu struggle ye Mukyala w'omugenzi Yasin Kauma yavuddeyo bw'ate mu interview ng'akukkuluma agamba nti bye baasuubiza tebabituukiriza, so ali mu mbeera eyo ey'okusoberwa. Weewaawa wetuddako ku mukulu amanyiddwa nga Moses Simbwa byonna bye yavuddeyo n'ayogera mwabiwuliddira mwabitegedde wali eri mu district ey'Ejjinja naye ng'omukulu amanyiddwa Dr. Kiza Besije y'omu ku bavuddeyo kubanga ate balaga nti babuusabuusa era tebakkiririza mu bigambo bya musajja ono alimba. Agamba nti ye nga ye Besije y'omu ku abo ababanjibwa essaawa eno era nga agamba nti alina eddwaliro lya private limbanja emiliyoni 15 lwa musajja ono okwagala okubanga ate agezaako okumujjanjaba naye nga ye agamba nti bali bwe baamukozesa aboludde oluvuganya gavumenti bagenda maaso okubanga ate bakola ki bamusulawo tebamuwa bujjanjabi. Ye Besije agamba alina eddwaliro limbanja miliyoni 15 lwagezaako kubanga ate bajjanjaba omwami oyo. Omu ku baamukiririzaamu si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bujingo era nga okwo kwabadde kubuulira kulambirira ku lunaku olw'Essande mu kanisa ye eya Kanane wali eri mu Kikoni. Era kubanga ate nkutuusaako ebimu ku bigambo bye ng'ate bino byo byekuusa ku biwundu bye ne ku mugenzi Richard nga bw'akyamuli ku mutima ate nkutuuseeko ne ku bantu abalaga nti basudde obwesigwa mu musumba ono. Obulumi bw'ebiwundu mbuwulira Dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saavisi ne mugamba naye Dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuutira ddala n'aŋŋamba tansaze kati nadde nkana lwakuba akagiri tankalabawabo naye ate kansaze birala tekasaze nze naye nga obulumi olw'okuba obulumi nabadde mbuwulira bulijjo mbumira kubanga bankolako nga bambuuza owulira otya siina kigambo kyembanyega n'eki kubanga ndowooza ku Richard lwabanga onkolako ne bwayagala okuuta otya sifa ku kiwundu ebirowoozo byange bibeera ku Richard nengayi kweli Richard taliiwo. Naye yagenda bulungi yakola omulimu gwe n'agugusa ye ssaala yange nkola omulimu gwange nguguse.
naye musajja go wadde ntofemera y'amannyo g'emmese gwe naye tugamba nti tukwenenye ennaku zalubeerera omusiru era afanga musiru tolitegeera kale weebale nnyo tuganye n'ogamba omusajja yabadde busogera ne yeeyambula okugulu afuwa okulaba ng'akonvisinga oyo dikiteeta Museveni nti munnange ab'opposition baamutulugunya naffe twagala okutegeeza nti gwe ebibegabega byo oba omugongo gwe yo si private parts lwaki tojjamu ekisaati ekyo ekyambala kiringa ekya Mothers Union n'okijjamu n'otulaga ebiwundu by'amasasi musajja gwe aliye sama nnaku zalubeerera nga toyina lunaku kiri oligamba ku bantu ky'amakulu kizimba okulako spreading hatred mbadde nakubuuza oteeseza kodi ku nsi yo naye nnaku zalubeerera gwe impozi kati era oli ku mulimu gwa kuteeseza nsi yo kubanga muli Banyarwanda just babasindika okujja ku brainwashing Uganda era Abaganda abasiru abatayinamu mpeke emera naye otama musajja gwe wafuuka ekyenyinyalwo wafuuka ekyesitaza wafuuka ekikolima eryensi ebyo bijja mu Bible ki oli musumba oba oli politician just you are spreading hatred which kind of Bible gwe gyosoma abasumba abalala batasoma musajja gwe mpoze yo wajyocha tolitegeera kati wenna ekibi kikuliko kikululumira kati bakutadde ku pressure bakugambye obutakwata obutakorresting okutugumbula n'oku assassinating omukuumiwo oyina kubeera nga munnanga okuba opposition bubi nnyo naye nga are you a pastor or you are just spreading hatred ate oli assassin kubanga tobeera nko in fact na pastor oli assassin naye ekyokusirika tekitegeeza nti ffe tetutegeera jjayo ebiwundu bitulage nga oli bwogambye nti omusajja muno yasobodde okweyambula naye yeyambula n'asigala na mupule asobola convincinga gumba kade kadeni naawe jjamu ekyo ekisaati ekifaanana ne Mothers Union tulaba omugongo gwe ebiwundu by'omugongo gwe tubanga abasirise naye mu mannya ag'emmese n'obwongo obutategeera gwe n'olowooza nti tetusobola kubaako kye tuzzaako musajja gw'otama wafuuka nasita eryensi toyina kyamakulu kyozzaako okuleka evox spreading hatred which kind of pastor are you kyennebuuza mu ggulu gwe mbwa gwe n'obukubo bwakaladda mu ggulu buli eyo bwesooza bakulinda lwolipa ate nnyongera okutegeeza nti watta Richard naye gyagimu ku misanga gigenda okusindikisa eri ku kaliro balyoke bakkala kate totegeera omusajja omukulu atuludde n'envi mu bitundu by'ekyama yedde kale bakusindika ati munnange you have to brainwash Ugandans naye olwalumufunamu ka humanity nezo embwa zikyabeera mu kyaki yo bambwa bambizi bannange tezitegeera mantu ki which kind of church is this mustama musinabwa mmwe mutama kale toyina kiddako mbwago watutama wafuuka ekyenyinyalwa twali twakuze ntukaa katukujjeko engalo naye ate buli lunaku oyongera kuutta n'okuyitawo bannange otama kijingo otama kyugi ayo wawulira story da bujingo mbwa bawuza Pentagon hata abati omuto gutabwike bati ndoza bamuyikiza kakatwa kandi atabwike pastor mulamba Pentagon ya inoko olega batali kuwa mulimu eyombwa ayo omwana amuswaziza akobya ati pastor okutweta embwa ye kaberege aya kaberege nakaki nembidi wena twala mutiba sobola afuma monto mbidi nakaberege nembidi buno busogga zendi kobera obutako omwana kyamwese buterevu mwe wotakindi atiko dia masasi kabaje baga kukube gatankale nyoko ya rabbi ye mazemu ino era nze ndakulwa buti nga tijja mu kanisa kuba n'omusaada yalinga aneesiimisa ayo libo nabuti ebyatandise okuvuma vuma ebyo okugalukira ku bantu ebyo nga bujinga agaluka bubi aligalukira ku bantu Bo abagalana ababiri omukulu amanyiddwa nga Mr. Geoffrey Lutaya wamu ne mukyala we Irene Namatovu bwe batyo bagenze mu maaso okubanga ate bajjaganya anniversary yaabwe ey'emyaka 10 mu bufumbo butukuvu bw'eddu era ng'eno yabadde magira saana abaana baserebu wali bonna babadde mperekeza era nga bakola kibo balingira ba Bitsusi Bachozeni Beck wali wonna mama nakanjako kwegamba ng'ekintu bakirimu munda naye obubaka bw'omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaya eri mukyala we bwabadde bw'amaanyi nnyo yamuwandikidde namugamba nti there is no formula of having the right partner, but all I can say is that I'm lucky to have you by my side and I thank God for that. To be honest, Irene, I wasn't perfect mostly during my formative age. You have been my constant companion, my partner, my soulmate in everything. I cannot imagine life without you, and I look forward to spending many more years with you, because even after a decade, I'm still
still discovering new things to love about you every day. As long as we are together, the best is yet to come. Happy anniversary, my love. Bwatyo omukulu yamanyidwa nga Geoffrey Lutaya bwe yawandikidde omukyalo yejjukira nti bingi bibaddewo ngera ebitera okubeera mu bufumbo bw'abantu ebigambo byogeddwa musajja mwenzi akwana neno kana akayimba Irene yakamuyimbidde kino ne kino nga we tuze tubiwulira naye agamba nti bambi amwebaza okumugumiikiriza kuba naye ava ku admitting nga nti teyali perfect naddala mu biseera byebyo naye buli jeruziba ne lucha akanya kubanga ate azuula ebipya mu mukyala we so namusuubiza ebingi okubanga bijja mu ddakiika yemu omukyala amanyiddwa nga Fulufiga yavuddeyo ku mukolo gw'abano gwennyini n'akukkuluma n'ayomba by'atayogedde nga tebiriyo agamba nti yabeerabira yabasuulira teyabayise ayinza atya kugamba erabika mmere ye yatabudde Fulufiga. Yes, Irene era nkuddamu okugamba I'm not happy. Irene namatovu nanko Geoffrey abantu abababeererangawo mubajjukirenga nnyo mu biseera abababeerera mu bulungi ne mu bubi ne mu kinga bawe bali bo babeerawo bwe mutukanga masanyu mubajjukiranga bine byobufuzi bine bikiita bikiwankwate biyita obuyisi tebikwawuza ku bantu bo bamanyi background zo tebikwawuza ku bantu bo tobye nabo kuva wala ekituletedde okunyiiga bwe bantu obutatusima n'obutatujjukira mukolizo ky'amaanyi nnyo okwegobako abantu ababamanyi oba abatobye nammwe abayimiriddewo nammwe mu bulungi ne mu bubi abakabye ku maziga nammwe ne mubuukira enzige zino ze mulabye ejjombo simanyi mama nakanjako simanyi ate bana abayimbi amayindi amanene naye oba Eva abeerako ddi ewuwe ye gwe ofumbirwako ddi abala bangambe naye kola omukolo ogugwo simanyi kola ogugwo oleme kumuyita yes nja gukola ate nja kumuyita tekinetagisa kuba na mukolo kuba atamanyi gwomanyi gye tuvudde omanyi bye tuyiseemu ggwe nalabe n'Ameri ya nambala yakoze pati n'agaba miliyoni mmeka toddamu okunkubira essimu gwe mukazi gwe yakoze eki nze nkuddamu kuwadde ojja mulaba toddamu okunkubira essimu gwe Ameri ya nambala kansigaze ba Crown Japan banalongo bridals CD bridals abo kansigaze bano bafaluku and sons kansigaze ba Newman kuli chips gonja bagiya mubisi kansigale nabo bantu mmwe tubagadde mmwe tubabeereddewo naye muganya okutubeererawo bw'ofuna ebikaawa ng'ompita ebigaji bakuli bubijje nifa jango nyambeko bannange nyanvumira bwerere kakati bw'oba masanyu tonjijukira kati nkwagaza ki ate guno omwaka sigenda kwefata ebifa ku social media bwetuddako eri omukyala amanyiddwa nga Phoebe yes tukimanyi bulungi nnyo nti ono emikolo gimuwuuba era nga munange lonchi y'okuba nga ate basonda ssente z'okwanjula yakwajizza dda wali eri ku Centenary Park ekyo nno kyaviiriddeko omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga okudda ate ng'asinziira ku mpewo za Salt Media naddamu n'abeera nga ate akalakata Phoebe mu ngeri emu oba endala guno si gwe mulundi ogusookedde ddala Fulufiga ng'avuma Phoebe amuvumidde akabanga akawerako ddala naye nga kyona kyamulanga nze naawe kuba siwulirangako Phoebe nti avuma Fulufiga naye nga ye Fulufiga omulimu agukolera ddala era agukwasizza maanyi bw'obalabanamu Fulufiga onaazaala Phoebe naye oba obuzibu abusanga anyways ebyo si byange bigambo bya Fulufiga bingera okuba nga ate nkuwa ate oluvannyuma tulabe ki ekigenda mu maaso kadala byona omwana TikTok ono w'amatama oyagala kuwasa gwe kennyini gwe wasa akalenzi toyina ssente otandise n'okukkulumira abala gw'omaki bayita obufumbo gwe commitment gy'oweetekako essaawa zino ku myaka gyo mwena muli bato temumanyi weetekako obuvunaanyizibwa bw'otamanyi kye babuyita tobalina kigambo laavu we kigwayo mumanyi okwekomberera ye laavu abala bamanyi okwegatta ye laavu ofaafaagana n'ensi nawudde ate simanyi gundi yampaddeyo no gundi yampaddeyo nate gundi tanampa banange tukoye emikolo egisonda n'obuleega n'obupale bw'omunda ne bakuyita ku mukolo ne bakuwa gundi lisiti nga n'akaleega k'omugole bakataddeko kani imagine nga buli kintu kwagamba nga yagenze mu deal mu business nga gyatamanyi gwomanyi kibaita obufumbo gwe okwakomaniga saazo nteke empeta ku ngalo gwe mumanyi bino mwena bwolumya abaana ba TikTok banno bwe mwabeeranga mu cyumba nga munaza amasuwaani omanyi kyebayita empeta eno bali booza moozi omuntu w'olinyira mayiro kalano oyoza amasuwaani kabavumenza olwaleero wasoma ku monokoto lidoni
Monocotyledon chechi, what is a monocotyledon? But some sanga bitundu bya chama? Bitundu bya monocotyledon insigo. Kale, what is a monocotyledon? Insigo. Tobuzabuza, what is monocotyledon? Monocotyledon chechi. Obochi jeshbo wala kudodo ye insigo echi janjalo bonge yabise musaidemo ate germinating. Ebanga bigaga bweti. Ye monocotyledon. Chifana chitwa kwanga njukiranga chifana. Lwaki utuku chinyonyola omwana tunonyeze monocotyledon. Ekintu twasomanga mu P3 mu P2. P5 P6. Bwetudda ku nammere ye bwati akyakala kati bwa social media in-laws amangu ddala nga results zikomyewo omukyalo ne yavaayo kubanga ataawanako ku bbaawe ne yeebaza n'ababa kuba ebifaananyi wabula ng'omwana omu yavaayo n'amugamba nti munaye tubuulire omwana oyo yafunye emmeka mu PLE mu bufunza agezaako okulaga nti muto nnyo yabadde yakatula ebibuzo byaki by'ekibiina ekyomusanvu ate nga agave wa Dax Katero ne mu 19 kigamba nti mukama amaze n'ayanukula essaala zaabwe momo andi batumbu okusinziira agave omuto amanyiddwa nga Pretty Nicole ye Hajati Kurutho mugetumanyi obulungi yakola kaweefube mu kutwala omwana ono ku ssomero era nga yayiwawo omubiri mu ngeri nnyingi nnyo yavuddeyo nga naye atutegeeza nti tamanyi kubikwatagana na results za Nicole weewaawo kye nasembyeyo okutegeera nti Nicole yafunye points 33 yes yafunye awo 7 9 oba 8 bwe bityo naye nga zezo results ze nalabye nti zo za Nicole nnyingi zibadde zitambula nga balaga nti za Nicole naye nga ate si zezo naye okusinziira kwezo nze nafunye ze nalabye awe yayimiridde naye nga ye Hajati yategeeza nti talina kyamanyi wadde so nga bangi badde basuubira nti oba oliawo ye muntu results gezijja okuba nga tezituukira mu ngalo bwe papa ngenda kuba nga ate mbasibulira wana balungi abagala naye nga nyongera okubajjukiza nti essomero eryo lirina nga temulibuusa maaso bambi bankuba kyeyo gw'owulira nga abaana gye bali toli contented nayo jangu batwale ku Ibunira nage nti abaana baffe bakoze bulungi nnyo nga bw'okiwulira yes naye nga njagala mubeere bulungi for now atakomera mpeera nkomere mubere bulungi mweraba omuzadde nkwanjulira Ibunirayan Primary School ssomero lya Diana Boarding era nga ly'abawala wamu n'abalenzi basomesa okuva ku nursery okutuukira ddala ku primary tebasosola mu ddiini anti baaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abakuguka okubangula wamu n'okulabirira abaana ebyenjigiriza biri ku mutindo gwa waggulu era nga bano bawa omuyizi omwaganya okukulaakulanya talanta ye omuli omupiira okuwuga aba scout music dance and drama ebirala kamaala ate nga gwe w'ekisulu bagga ntotawaana na mufaliso anti gibeerayo ku ssomero so nga naawe ave waka ebyentambula baabigonzaamu dda anti vaani gye ziri ate nga naawe enkuba kyeyo bakugamba nti bakulabiririra omwana wootoli okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuviira ddala ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ssaawa 11 ez'akawungeze basangibwa Mayansanji kilomita 14 Kampala Masaka Road abeetaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 078 789 oba 0774250000 oba 0704250000 Ibunirayan ku lw'omusingi gw'omwana w'ogugumidde obulamu bw'abayindi obw'abachina obw'abajapani bametta be mulaba olwaleero mpya ng'ezammwe bamadivani mulekerawo okugabana buli kantu kammwe konna atuyana nnyo kamugire akake yakerabidde wano mulekerawo okwawula ebyobugagga bwammwe mu mpya zammwe nti mukulu mutungi bw'akola omulimu ogwo abaana mutungi ng'awumula tebateekeddwa gugabana bugamanyi kinze gabanye supermarket ey'enti ze ntutte ey'ekitenge essomero omwanyina ze St. Anthony tateekeddwa keera kumakya nti abaana bakubagana bikonde batuula butuuzi ne balivaamu ne basigala mirimu gyabwe bw'oba wabasomesa nga baweerera ne bafuna head teacher omulungi n'obalondera boodi ne bafuna boodi ennungi ebintu ne bisigala nga bitwambula ne bajja buli myezi 3 ne bagabana profits si kulya bizinesi gisamyawo n'empya zammwe njagala kubasaba kati famire eno abazzukulu batandise okufuna emirimu kyensaba bano kyensaba mmwe abazzukulu abo bw'agenda n'akola mubatuuze nti buli mwezi olina okuleeta wano 5,000 mwe bataata 5 basenge 5
afunye katonda gwawadde nnyo sente ezo zisigala zize asobola okuteekamu biliyoni oba miliyoni mu famire kitegeeza ekiseera kituuka ne mugamba nti kikye tusobola okukolera wano nga famire ne tutatundawo butunzi ye family trust mpola mpola bwe mujja mu kizimba mufuna bamutungi bano omukungu mufuna bametta abato ku sikeera entono mujja kusobola okutaasa ebyobugagga bwa famire zammwe mujja kusobola okubona ekibatawaanya kati nti buli kufa kutunda gabana olujja lusale tunda genda naawe genda olujja lwonna obwakabaka bwonna obutalina ttaka lyabwo obutaliiko nsalo buba bugenze bwakabaka bwagakaani ate buteekeddwa okubaako kye bulina okufuna kubanga obwagakaani buliva kyo naye bulina obwobugagga bungi nnyo bwe mutalina wano lwaleero tetunatuuka kuzimba bwakabaka nga buliva kyo obwaffe bulina kuba fiziko nga butegeerekeka byeŋŋamba mu abantu ba buganda byeŋŋamba n'ab'ebitundu ebirala ebya uganda kubanga ffenna tulina okusituka nga buganda tusituke ng'eggwanga bwe tutasituka bwe tutyo z'entalo ez'amawanga n'okukubagana ebikonde n'ebigo bye tutajja kuvaamu mubadde bawuliriza balungi ebyo tebibamale maliriza nga neebaza enteekateeka sebo